Fadi TV jinkwaniza kadi kano osibyo tya audio tya sawe ngina kusaba subscribe nge atombere video kala kinengero kubazo kubanga ogiye kumideko kubanga onfollowinga updates imbala zo buli kadi bisawa songa saka pesa zonga o mind is trending tujje kwa tujja buli kimu kino kinaba kikwatagana ku kapesa account ya kapesa yati kidoko bagisimula yo teriyo era nga obero gnesi do searchinga mu kapesa kubanga ali akozesa nya lya kapesa photography yali yekozesa ku TikTok ne muneka ne bo searching so kufuna account ye yasimulwa kyo kyagati nakyo kinakyaga nakyo ndikapesa mwattu mufu bile ndio gina massive kanti kapesa mufu account ye teriyo account yasimulwa so agifuna so kumusearchinga no kufuna ku TikTok wabula onako olwali lwadi batambuze kifananyi ekya mwana mwala manyikidwa nga Alia tegese ko nyali muri Alia era nga balumiza nti nomu kubakira bani bakapesa yomu kubakira bakapesa na mwandu bomu kubana abanga kapesa afudde era abantu banye bavanga bagamba nti naye bana abana bakabira kinga bakyali bana bato lwaki beteka muki mu lubulu obwanna mwandu nga ate bakyali bana bato namwandu aba muntu nga abadde akuwasiza nga ofise mukazi we awo bero sokweyita namwandu naye oba batitana bakuwasa oba tuli namwandu kati abana bangi nnyo bana bawala nga bongera kana kawala ako kapesa akatikako account ye nga akagaliza amazaalibwa amalungi ngali mazaalibwa gako era nga yakatika ku TikTok account ye nga akagaliza amazaalibwa amalungi kakazike bamu ku bakazi ba kapesa badde ne girlfriends badde bungi nnyo badde n'obukazi bungi nnyo kapesa ne Saudi abadde n'abakyala Saudi abadde n'abakyala kuba abana abasinga bali mu ggwanga lya Saudi Arabia mikwano gye bakola bu videos obusinga nga balumiza nga bagamba nti kapesa abadde nayo ko n'abakazi bakuba kisinga okwewunyisa abakazi abasinga tebavuddeyo nga kapesa afudde bamuna mu bavudde nabiko ku mwana mwana gwe bayitana batanzi Dorothy yemu kubakyala bakapesa kati no naye badde bamutambuza ku TikTok kuosane ku Facebook bamita Alia tegetako nyali muri Alia era ngono kubasinzidde okubanga bamutambuza olwensonga nti kapesa yamwagaliza amazaalibwa amalungi era nga kyakasibwa nti yali omu kwabo bakazi be kapesa Fadi TV like nga to subscribing songa za kapesa abakyala be kubaita Alia yomu kwabo abatabuka nga bagamba nti bandi ba domulambo ne baguza ate Alia yomu kwabo abasaba company yatwala kapesa engire mu nsonga kubanga sente z'okumbuza omulambo nyingi nnyo tebajja kuzisobola namondu wa kapesa kubaita Alia nga omulengera mu kifaananyi yomu kwabo abasaba company kapesa gyagenda wa Saudi Arabia okubakwasizaako ko ebateremuko ku sente baz'omulambo yabasaba yasaba company ye bakwasizeeko kubanga sente nyingi ez'okujja omulambo gujja Saudi Arabia ogutusaana e Uganda omulambo gwa kapesa guludde tugenda mu kistuza nga 3 omwana ono ng'afudde kapesa akamugwamu nanga gugwako twimugwamu era kati lennaku z'omwezi 10 lero 11 omulambo tegunnatuuka mu Uganda bagamba nti bakyasonda sente omulambo gwa kapesa gwandi badde gwatuuka singa badde teyekutuka ku company kutandika kukola yekka kapesa abadde ayiriba mu ggwanga lya Saudi Arabia yenga ye ku lulwe abadde yekozesa yenga ye ku lulwe natana company nagyakoleramu era ngo nabadde photographer mu ggwanga lya Saudi Arabia mukubi wa bifaananyi nesaawa eno omulambo gukyakonkomadde mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanika ensonga sente z'okukuusa teziriiwo omuntu obeera ofudde nabagambye omuntu obeera ofudde ng'obadde wagendera mu company ogenda okukola Saudi Arabia eba erina obuvunaanyizibwa kiba kigiridde eba erina okulabika ngeza omulambo gwo eguwa ab'eŋŋanda zo basobole okuzika naye oba wagivaamu nga tisiwamalayo contract yaabwe kiba kigaanye kati kapesa muna ebyo byamutukako essaawa eno omulambo gye guli gukonkomalidde mu Saudi Arabia ne sente z'okuguza ziriiwo omukyala we gumanyi gwe bayita Alia yava natabukira company n'agisaba yandibadde yingira mu nsonga zino ne ziggwa mu subscribing mwera